Oluvannyuma lw'okuggala Yunivasite enkulu y'e Makerere ku Lwokubiri akawungeezi, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde mu maka amapya akawungeezi k'eggulo agasangibwa ku kyalo ky'omugombola ya Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero n'avumirira ebikolwa eby'obusiiwuufu bw'empisa ebyayoleseddwa abasomesa ku yunivasite eno ne batuuka n'okusaansa ebikola olw'ensimbi obuwumbi 28 ze babanja. The University Council called on me to temporarily close the university because the teachers had not been teaching, using very small excuses. Yategeeza nga bw'atagenda kuddamu kugumiikiriza ebikolwa eby'ekika kino. Museveni yategeezezza nti ebizibu by'abasomesa mu yunivasite za gavumenti zonna azzenga biwulira n'atuuka n'okwongeza omusala gwabwe nga kati yeewuunya abantu ab'ekika kino abatayinza kugumiikiriza ku gavumenti nga beegezaako okugonjoola ensonga zaabwe. Because we have been increasing the salary of lecturers, our target is to make sure that a professor gets 15 million shillings. We are now moving, we have reached I think 8 million. And we are committed, we are going to reach it. But then there were some areas which they were saying they couldn't teach unless these are paid. But we have got a program for the whole country. Yagaseeko nti yunivasite yagigadde okutuusa lw'anaasalawo ekyenkomeredde oluvannyuma lw'abasomesa bano okwediima ne bassa wansi ebikola ne babyegayirira baddemu okusomesa abayizi b'eggwanga kyokka ne beerema. So that attitude is not a good attitude. And since the teachers were not teaching and they were given an ultimatum to go back and they said they wouldn't, we are to close the university and really take decisive action now. Yabajjukizza nti ekisanja eky'omulundi guno kyatuumiddwako na muceezo nga tebajja kugumiikiriza muntu yenna atataganya enkulaakulana ng'akozesa engombe y'abootampa ssente ngenda kusannyalaza emirimu mu ggwanga. And I want to tell you that we are not going to tolerate this type of indiscipline anymore. Finished. This is Kisanja Wakona Muchezo, you remember? Yagumizza abayizi nga yunivasite bwegenda okuggulwa amangu ddala okulaba nga tebafiirizibwa. Mu ngeri y'emu, Pulezidenti Museveni yalagidde ab'ekitongole kya KCCA okwongera amaanyi mu bikwekweto by'okugoba abatembeeyi ku nguudo z'omu Kampala nti kubanga bano bafiiriza b'amaduuka ate nga bawa gavumenti omusolo mungi. That is cheap politics. It's not good. But because also the abamaduuka bagenda kuggwa kati bwe banaggwa ate babadde baweereza emisolo. Be badde bagenda Dubai, bagenda China okugula ebintu, bwe bajja ne basasula emisolo ne tuweerera abaana b'abatembeeyi ne tukola enguudo. So this is like suicide. Kiringa Al-Shabaab.